Okyali mulabi mulungi ow'omunnyo live. Ekitundu kino tukitandise n'omusumba Luzias Bujjingo ngono yakalaatidde abakkiriza okubeera nga bazzaamu abaana baabwe essuubi nga bino bituuseeko bwe babadde mu kusaba olunaku olwaleero ku kanisa House of Prayer Ministries International e Makerere Kikoni ku ttaka ettukuvu e Canaan. Bannanga abooluganda nsaba naddala abalina access ey'amaanyi ku baana abaana mbawe essuubi. Abaana mbagambe ebigambo eby'essuubi. Abaana mbagambe ebigambo eby'obulamu. Abaana mubagambe nti kisoboka. Omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Luzias Bujjingo agamba nti omwana yenna bw'abulwa ebigambo ebimuzzaamu amaanyi afeeba wabula bwe bibaawo awangulira waggulu. Taata maama bye batasobola abazadde bye batasobola naddala ba maama mutwononedde abaana ne mudda n'emukati. Olaba omusajja taliwo n'otandika okunyumiza abaana kitamu anti mumulaba gwamuwasa ne bakubuuza nti omukinti omwenge kitamu omwenge gwamuwasa twali bafumbo wano ne kati yafumbirwa omwenge ajja kujja wano mujja mulaba era bw'anaabazze buli muntu yeefubitike mu kisenge wano tuli banaku maama n'akupakiramu obyaki n'akumira ni kitaawo naye mufumbo omwenge gwamuwasa oba njaga yamuwasa oba matatu gamuwasa oba sigala yamuwasa maama tabulako gyakufumbiza. Munnabuddu Bujjingo agamba nti bangi beekwasa embeera eriwo mu byenfuna ng'amafuta ga buseere ne kibaddiriza mu bye bakola. Then when the rich sits with their children they tell them that nothing is impossible. Nothing. If anything happens, please call. Make a call right away. Make a call. Mwete muyina na simu. Bweba kweri tekuli muliro. Bwe gunaabanga kweguli tekuli airtime. Omwana w'omugagga bipinga. Kasita agenda ku kigundi ky'ebuddo. Ku kigundi kye bateeka ebyo bisimu by'omu masomero. N'abipinga omuzadde akimanyi nti ono abipinza ateeka okuba mwana wange. Abalala bakuba n'okkuba. Sente abaziina ezikuba. Omusumba Bujjingo asinzidde mu kusaba okwa buli Sande ku kanisa eya House of Prayer Ministries International esangibwe Makerere Kikoni ku ttaka ettukuvu ery'e Canaan n'anokolayo ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu. Erisa ayogera confident nti mu mpaka sumbi akajja ne bakamuleetera n'abagamba munteeremu omunnyo ne bagumuteeramu n'agenda n'alaba ensulo amazzi we gava n'ayiwawo omunnyo n'ayogera ekigambo confidence y'ekigambo eva mu kyeweesiga. Abakkiriza bakubiriza okuba n'essuubi mu bye bakola ng'omutonzi gwe bakulembeza. Olina obuyinza bw'otwala nga tuwalina kyasi kivuze. Olina obuyinza bw'otwala kubanga Yesu yakomererwa ku musalaba e Gologoosa. Ye bwe yamala okukomererwa olutalo n'aluwangula gw'okkiriza bukkiriza n'olekerawo okubeera omwana wa gundi omunaku, omwana wa gundi omwavu, omwana wa gundi nakunkunyedda n'obeera mwana wa Katonda. Eri abalina okubuusabuusa omusumba Bujjingo agamba bakomekkereza tebafunye kye baagala. Omala okukkiriza n'ossaawo ekintu abaana b'Abaganda bo ne basoma. Omala okukkiriza n'ossaawo ekintu abaana ba kitaawo ne basoma. Kkiriza, njagala yakkiriza. Ate Katonda takolanga buli muntu asobola okifuna. Katonda akola buli muntu tasobola kifuna. Buli muntu g'agambye tekisoboka gwawe ogendera ewa taata. Asabye abantu okukomya okutunuulira ebyayita wabula balina kusasira ku bibatwala mu maaso lwe banaaba n'ebirowoozo ebibagasa. Omuntu baddamu n'akulabako naye nga wafuuse yaba tamanyi alowooza ye gw'oli omukadde naye nga wamaze okufuuka. Njagala omuntu ava mu saaviisi eno ng'afuuse olwaleero. Njagala omuntu ava mu saaviisi eno ng'afuuse olwaleero. Njagala omuntu ava mu saaviisi eno ng'afuuse. Omusumba Bujjingo asabidde abo bonna ab'ebyokwerinda abalinyisiddwa amadaala ag'enjawulo. Nsanyukirako baganda baffe b'officers abaweereddwa promotions, bammemba ba church eno bangi nnyo abali mu Uganda Police Force abafunye promotions.
abali mu UPDF, abali mu SFC, abafunye promotions, tubasanyukirako era tubasabira amafuta okumanaginga ebifo bye mwaweereddwa ne ranks ze mwafunye. Katonda abakozese era abakolere, muweereze Katonda n'ensi yammwe. Nangirya n'abo abatanafuna promotions je mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bibadde mu kusaba ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani, ng'okusaba n'okusiiba kuyingidde olunaku olw'omusanvu mu kisiibo eky'ennaku 14. Bya Ora Gabdiel, Soroti TV, Omunya.